Yes, alright pato Uganda omuntu wa wansi natembala musizaako baganda bange mwenna gye mwangalira bitundu ebyenjawulo kigenda gitya gye mutuusaako engalo akawungezi ka leero kansubire mwina olunaku lulungi ennyo. Yes, alright baganda bange mbalamusizaako baganda bange mwenna gye muli bitundu ebyenjawulo gigenda gitya gye mutuusaako engalo akawungezi ka leero. Ennaku z'omwezi zino ziri 23 omwezi guno ogwokuna omwaka 2022. Abasiraamu mwenna mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu bitundu ebyenjawulo ebyensi eno mbalamusizaako na mwenna abali mu Middle East. Abaisiraamu baganda baffe mwebale kwasaganya nsonga za kusiiba, mwebale ekisibo kitambuza ndowooza mubazayo wiiki ng'emu. Tubagaliza ekisibo ekirungi, tubagaliza season ennungi kossa n'empeera essala zammwe zonna n'okulafuubana n'okwerekereza ku muwaddeyo eri Allah abenga aziddamu. Mukyebaleko baganda bange mwenna gye mutuusaako engalo. Namusa ku bannayuganda mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda, naddala mu kibuga Kampala, mu Central Uganda, mu Eastern Uganda, mu Western Uganda kossa n'ebitundu ebyenjawulo. Mujja kunsaasiramu ku katono nayo ka program akantwala saketi leero nzizeeko ng'eddakiika tezinnayera bulungi essaawa 2 zennyini nzizeeko nga ebulayo eddakiika entono ennyo nako wenzirukako era nja kubeera strict nja kukolera essaawa emu yokka. Yes, essaawa eri emu yennyini rather essaawa eri emu n'eddakiika 5:7 ebulayo eddakiika 3 zokka okubeera essaawa 2 ez'akawungezi ka leero. Pato Uganda once again omuntu wa wansi bantumbudde ne programu yeno gy'otegeera obulungi ennyo 360 degrees week out tubeera buli Saturday essaawa 2 zennyini nga tugezaako okuyitaayita mu ebikolobereddwa tutabayisirwa emyaka 40. Naye mu vidiyo yange gye nasembayo okukola wano ndowooza lwa nnaku lwakuna nabagamba wiiki eno weneggwerako okutandika ne wiiki ejja mugenda kuba musalidde ddala layini, mugenda kuba mumaze okukoloboza nga mumanyi ani ali ku sayidi y'abantu naani atali ku sayidi y'abantu. Era ne bagamba mu bbanga litali wala okuva kati endowooza ebigambo bigenda kenderako kati tugenda kunoonya action okusinga. Tutabayisirwa waba kulyetenzawo environment nga takkiriza kuwaayo buyinza bannayuganda, nga takkiriza nkyukakyuka kubeerawo in a peaceful way, then we shall seek for another alternative. Ng'omuntu omu yagamba nti if you make peaceful transition of power or revolution impossible, then you make violent revolution inevitable. So I think we've been pushed to the wall whereby we seem to have no single option. Nabaga teri tulu yonna gye tugenda kuleka, tulu zonna eziri peaceful, tulu zonna eziri democratic, tulu zonna eziri constitutional tugenda kuzikozesa. However, buli kkubo lyonna eryetaagisibwa okununula eggwanga Uganda, okulijja mu mikono gy'abafere, okulijja mu mikono gy'abanyazi, ekkubo eryo tujja kulikwata. So baganda bange mwenna gye muwangalira bitundu ebyenjawulo, bannayuganda bali mu ggwanga Uganda obukadde 43 kw'ossa n'obukadde nga 3 obuli mu diaspora community, abali mu Central Uganda, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, kw'ossa na mwenna abali mu Central. Nammwe mwenna abali ebweru wa boundaries ezikola eggwanga Uganda, kitegeere lunye nti olina stake yeemu gye nnina mu ggwanga Uganda, kitegeere nti olina stake yeemu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina mu ggwanga Uganda, kitegeere nti olina stake yeemu Omusoga, Omuganda, Omugisu, Omuteeso, Omukyoli, Omulango, Omulugwala, Omukiga, Omunyankole na buli tribe yonna eri mu ggwanga Uganda, Omudaama, Omusoga, stake gye balina mu ggwanga Uganda, we have the same stake mu ggwanga Uganda. Therefore tulina so responsibility fenna, irrespective of where you are, irrespective of where you come from, irrespective of the age, irrespective of the gender, tulina so responsibility kwata ggwanga Uganda dijja mikono gy'abasajja bakanywa musaayi. Era nga nabagamba teri tulu yonna gye tugenda ku underestimatinga, so ekyo mukitegeere. Naye yatugenda mu maaso eyo mugenda kuwulira ensasage nga bwegenda. Naye baganda bange mwenna essaawa nzizeemu katono nnyo kati zaakawera 2 yajja kubeerawo strict ssaawa emu. Byonna biri ebigenda maaso mubiraba, byonna ebigenda maaso kyamanyi teri kipya mu matu gammwe, teri kipya mu maaso gammwe.
buli kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olwalira akawungeezi ka leero buli mbeera nga bw'ogiraba byogeddwa mubadde mu bimanyi mu matu gammwe so teri kipya naye oba okola pulaani zo nga ne Katonda akola esise ekyo njagala okukibategeeza olwaleero ekifaananyi kibadde very clear kibadde very very clear bannayuganda bakyayongera okulaga nti omukulembeze omulonde era gwe bakkiririzaamu si mulala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. It has been very clear. So nga ntandika video eno kansooke nkulageko embeera nga bebadde mu kibuga Kampala abamu kyemanyi mbadde mugimanyi then zijje ate nkutegeeze nga ekikolokolo ekyekifere a bogus event nga webadde flop. Going to my office right there in Kamacha, but the road has been blocked. People are being beaten, they are being tear gas. I don't know why the military and police are doing this. So kyekyeteero bagamba nti toyinza kusiriwaza ggwanga mirembe gyonna abantu amazima bagamanyi lutabayiswa amazima agamanyi kitabani kye amazima gakimanyi okwagala kw'abantu era Kyagulanyi Ssentamu toyinza gula kwagala kw'abantu okitegeera. So it has been a clear indicator nti omukulembeze omulonde bannayuganda gwe baagala ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abantu boolabye amidst okuba nti badde bakoze deployment ey'enjawulo badde very tight mu kona zonna obusajja omu nga buli mu uniform bulanga tebuli mu uniform situation we batuukiriza n'okugjayo tear gas guno mukwano tekuli wadde yaweereddwa ekikumi n'ekya. In fact abantu bonna abaweekeddwa omukulembeze bolaba aba boda ze baziteekamu amafuta bolaba abatambudde okuggyako ebulange abazze ku masengere yonna gye bavudde n'engendo ze batambudde beeteekamu sente zaabwe wadde ekikumi okukibawa. That is natural love. Kati tulina ebiwulenge n'ebiwumba tutu ebirowooza nti bisobola okusasula kino nosasula abantu n'okifuna kyoyagala. That is why nabagamba bi event bino byonna soma kye bayita body language. Soma nnyo kye bayita body language ya congregation oba ya audience gy'oba olabaawo. So message bannayuganda bagikoze mwena bannakampala n'abavudde ebitundu ebyenjawulo mwebale nnyo omukulembeze omulondo w'eggwanga Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era kino kye kisinga okutiisa lutabayisirwa n'antawabulwa. Deployment gye mukola obusenga omuganda nti ali isolated ne mukola deployment bitundu yonna gy'ayise yonna gy'atambulidde mukubye abaana tear gas mutaddemu abasibi b'obusimu mutaddemu abafere mutaddemu ababbi yonna gy'abadde atambulira okuyita bwayiso okuva emmengo okudda ennakulabyawo wonna nga mwakoze deployment mwe mwategese ekikolo kyammwe ekyabafere ne kibadibirira ne kifulopinga ne kiyingira mu likodi nti kibadde flop yennyini. Kati omukulembeze teralina nagwe yayise takoze na rale
tena audience tobali mu kisaawe wabula agenze bugenzi ku TV station agenze bugenzi ku media company nakola presentation ye ebadde loud and clear ebadde very strong wavuddeyo of course because mukulembeza ina influence ate yalondebwa abantu mulabya amanyi g'abantu mulabya amasanyaze galiko so lutabayisibwa okyayinza okulimbalimba abantu nekitabani kyo ne musakweza mwengaye mwemanyi olutya okuiza luguudo lwonna no way in fact mwababonyabonyeza abantu adde beekolera procession yabwe in a very peaceful way kwakyo kye kisinga obaluma kino kye kisinga okubaluma people sacrifice ne bajja balaba omukulembeze ne bateekamu ssente zaabwe ne bateekamu resources zaabwe in terms of time and money ne bawerekera omukulembeze ne batuuka yonna gy'abaali so kati kano ke kabonero kemutayagala kulaga bannayuganda n'ensi yonna this one akanze mubuka just katono nnyo not even mobilizing kowe kikobyalinga n'ekikolo kyabwe kyemwategese mu splashes za sente ku media mu splashes za sente ba mobilizer mutadde akasente buli koona y'eggwanga yonna at the end of the day flopping omukulembeze omulonde bano bonna abantu bemulaba ogwo n'omukwano gw'olaba ngenda okulaga ekibadde kololo ekiriyo kati gwetuya butunizi body language y'abana abantu amid this intimidation amid the threat bakulaga nti baagala omukulembeze waabwe gwe baalonda ate nengeriisa ekimanyi kati tugenda kukola okulangirira ku fezi gye tugendako nga tegenda kubeera kulanga kulala kubanga bagamba enswa wekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo mukutte omusajja atambula bibye atambula n'abantu be mutaddemu obusajja bwa military mutaddemu obusajja bwa SFC mutaddemu obusajja bwa SMI mutaddemu obusajja bwa ISO mutaddemu obusajja bwa intelligence enfenzi nemutandika kuba nemutandika obatuguma nemutandika kuba nemutandika okukuba nemutandika tiyagasi nemutandika ofulumya at the end of the day mulowooza muyinza otutuuka ku level cracking down force y'abantu n'okwagala kw'enkyukakyuka ekyo kwerimba lutabayisibwa option y'okukola ogimanyi option ogirina nekugamba olina exit route ogirina ekyakutwala egaboni n'ogula ennyumba mwogenda okuwummulira kubanga okimanyi the level of uncertainty concerning your future is so high you're 99% uncertain about your future tomanyi oba enkya wooli tomanyi oba next week wooli tomanyi oba next month wooli because okimanyi intelligence yo nfunzibu tomanyi na kyemuzaako tomanyi his excess kyazaako wasinga okusingiraawo so ekyokukola okimanyi mukutte enguudo muzisibye naye mumanyi omukulembeze yalondebwa abantu omukulembeze yalagalwa si mulala ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kati option gy'olina kuva mu eyo ntebe okwate essaako ze z'abantu 10 odduke mu ggwanga Uganda ogende mu nnyumba gye wafuna egaboni maybe osatolinga eyo otherwise ndiwulira nga wentera okugamba nti ndiwulira bamugamba va mu kasolinga gamba ndiwulira bafumba naawe ogenda kutuuka akaseera nga resources zemaze okubba sente ze mubbye assets zonna ze mutadde mu bitundu ebyenjawulo sente ze mulina ku bank accounts ez'enjawulo nga tezikyayinza kukutaasa gweweefula ndiwulira nga tezikyayinza kukutaasa okimanyi otudde ku kyokya okimanyi olina kigavumenti ekiri ku bijinji yebeyebe weguba muti ruutu si zonna zaatemwa ne tap ruutu tekyaliko olinako akalandira katono bwe kati weguba muti tap ruutu tekyaliwo ako kalidde gavumenti yo so kati mwenna bannayuganda todawuna kwekubagiza todawuna kukola ki omulimu gw'okukola mugumanyi the good thing ebintu bino bibagambibwa mutuuka time at certain time t at particular time t ne biva bino mbiraba nga byapeninga ne bagamba elements A B C D ali mu project wait ali mu agenda wait at the end of the day ne mutuka ne mbiuti n'ensinga so tekyali kulanga kulala tekyalina kwekubagiza nabagamba ntweta kugenda ku phase eddako there is no single alternative gye tulina kitugamba nti tugivuddeko no way teliyo na gye tugenda kuvaako however twetaaga kala ato to re-strategize okufuna mechanism ate endala eri more tangible amid zino zonna eziriwo nga zigenda mu maaso tewabayo muntu yenna akumana mu ssuubi tewabayo muntu yenna akudiscouraginga the revolution is real and it is very possible message y'omukulembeze badde loud and clear goloza tabayiswa tata mukulembeze yandibadde akola deployment eyo toina procession ya sinaga nti abantu bangi nnyo n'abantu abatono webati talese poliisi yokka alese amaje alese SMI alese SFC
mo angoze zonna kategeera nti etudde butuuzi ku bijinji sayo nabiteguka era ikana shote banakulima nakulowesa ku 2026 nakuloza simanya ku 2031 no way. Buli lunaku oluyitawo, buli lunaku olucha, lwe lunaku olucha nga twagala Museveni nga ali ku ttaka. Every single day that comes, every single day gwe buli lunaku lwabanga lukedde, buli ssaawa 2 mu nnyezi ziyitawo ne bucha ku makya olunaku lutabaisibwa tuba tumwagala ku ttaka, because buli lwalwo mu buyinza, buli lwasigalamu eyo entebe nga bannayuganda tebamwesiga tebamulonda, buli lunaku oluyitawo abaana bagenda okwongera okusibwa mu makomera, abaana bagenda okwongera okuttibwa, ze ssente zebagenda okwongera okubba. Ekyo nyinga nkikugambire wano. So abantu mwenna mwebale nnyo ababugiriza Ezekiel Kyagulanyi Center message ye ebadde loud and clear setaga jiddamu kyamanyi mwagirabyeko amidistry okuba nti ba paintings ne basasula sente mu media companies bonna ekikolo kyabwe kifulopinze. People are not interested at all, not at all. Mukyeki badde very clear across YouTube, across Facebook, across wa message y'omukulembeze ebadde etambula. Tera demu wadde nusu emu, tera demu wadde shilingi emu, nenga lewa bagumba tutu wa basi splashes emu sere soka mu bilioni ya 20. Chechi kugamba nga ngeno kunyonyola kati ntandise nga ngeno kubira wesawe mujja kabwete munaye lwatuusenga lutuuka muwozi kaine rubina ekikolo kyataddeyo kyebatadde smart birthday kachacha as if olwayo lwasobola okuzaalibwa ne bakiteeka ekololo. Bwe batuuka twagaye basplashinze sente nyingi nnyo nga woowulira. Naye Bannayuganda kino nyongero kibalabula, tukyabalabula nga musirika, tukyabalabula nga mukyadde mu katemba. Tool secret weapon ey'obutwa. It is very effective in Uganda. Ate mutegeeyo tabayisirwa project ye, strategy ye ey'okudepopulizing Uganda. In a way of eliminating MS bagala okueliminating. Naddala mu region ze mumanyi obulungi ennyo. Then later baleetemu abatali bannansi okujja okupayinga eyo agenda bagibaddeko ebbanga lyonna. Kati ng'okyazungira emmere gy'ogenda okulya enkero giteeke mu ttooyi, ng'okyazungula akacupa ka soda, tukimanyi bulungi nabagamba butabayisirwa tali tabangako na objective yonna ey'okumpuluvinga welfare y'Abannayuganda. Nowe ayagala bavuwaze mutuuka ku zero nga ne bakuyitira akacupa ka soda ogenda n'okanywa, ne bakuyitira akatika k'amazzi ogenda n'okanywa, ne bakuyitira essowaani y'emmere Munnayuganda atambula n'agenda n'agirya. Eyo level gy'abaagalako in such events. That is why mbagamba ayagala yavuwaze Munnayuganda okumutuusa ku zero to the extent ne bakuyitira emmere okyatambulira emmere nga twagitambuliranga mu nnyimbe. Kati tabayisirwa. So kati munnange bano abasiru nga batuuka plan yawe jo basibye bamansa sente mu bitundu bya Kampala, mu bitundu by'e Mukono, mu bitundu by'e Mpigi, Nsangi, Wakiso, Kyengera. Ne bagaba sente mu bina bw'abavubuka, mu bina bw'abakyala. Ekiro kya jo sente zino zadde zitributing omusajja amanyiddwa nga Sodo, omusajja amanyiddwa nga Balamu, be bakwasaganya ebintu bya finance. We bazigaba olunaku lwa jjo bali bakozesa ba RDC, bali bakozesa ba RCC, bali bakozesa ba DPC n'obusajja bwa Semwayi nga balowooza nti ekibuga bagenda kipaintinga. Era bakubisizza logistics omuli obukofiira, omuli t-shirt eziyingira emitwalo 6 nga bantispatinze nti basobola okuleeta emitwalo gy'abantu egiwera 3 ekkololo, nga bantispatinze nti basobola okuleeta abantu ne bagenda baparticipatinga mu marathoni nezino embuzi emitwalo 6 t-shirt bukofiira ne babuleeta nga bagabagabako emitwalo 3 kaina buli muntu azze bamuwe t-shirt ey'okubiri n'akakofiira agenda bidistributing mu community. Kati buli muntu ayambala bino ebisaati byabwe, buli muntu ayambala ekikofiira kyabwe teyagala okuyita ne mu public baba kimanyi the public is against their ideology. That is the fact. Kati mune bazikuma nga baziteekawo bazigwira kyaddondo ne bagamba olunaku lwa jjo wano nga bagaba sente akawungeezi kajjo sente nga zitambula. Naye ng'omukulembeze banagamba Bannayuganda sente we zijja zirye genda okola ebibyo, zirye genda okola ebibyo, zirye genda okola ebibyo, because after all zino sente ziva mu treasury, sente za Bannayuganda, sente zamwe mama zisasulamu omusolo. We basasudde sente abaana bagenza otuuka ku makya, abaana bonna nga amasimu baagaggyeko dda. Group zabadde basobola ddala ntegezo abaana badde basinga doviira mu division y'e Rubaga ne division y'e Kawempe
abo bote balabyeko wadde mu division zonna ezikola Kampala 5 okuli ey'Ekawempe, okuli ey'Nakawa, okuli ey'Emakindye, okuli ey'Erubaga ne Kampala Central. Basibye bagaba ssente jjo nga baagala abantu bano bagibeyo ku kikolo kino baparticipating ne mu kimarathon kye bataddewo ku makya. Abantu olw'okubanga batya public ne batya n'okulabikira mu mawulire n'okulabikira ku kamera nga abantu babalaba kuba kimanyi public teyeetaaga na kumanya wadde mumaze ofuna akasente simu ne bajjako tebalabiseeyo. Kati kuliko abantu batono abavudde Nakawa ani bava Emakindye ne babako ne bajja mu Kisenyi ne Bakuli ne Bokesa ne batuuka ne bakwata group endala eyavudde Ekyanika Ekiryandongo mu refugee camp ne bagaba refugee utabayiswa bonna basomba ogumu ku mulimu gw'abakozesa kwe kuzanya ebyobufuzi n'okubakozesa mu kulonda n'okubakozesa wonna wabayagala ng'ojja kubira ebyagala bafunamu ssente okuva mu UN n'okuzanya politics we ne basoma ne babajja mu kampu ezenyo ne babadde bateeke kolo era businzo okulaba ekkololo babadde bava mu kampu zino ez'aba refugee n'abalala bakuŋŋaanya ejje ekiro ku Odi Kampala nga bawa emitwalo 5 nga bagenda basomba ku makya nga bawa emitwalo 5 nga bagenda basomba ku makya nga bawa emitwalo 5 nga bagenda basomba ku makya. Kati idea yaabwe yali yakozesa bibasi byabwe bayero naye abantu ne bagamba nti kamera zijja tula bagamba abantu twabasombe busombe ne bakwata ssente endala ne batandika okusasula obusajja bwa taxi busomba abantu bano bagenze okubanoonya ku makya yonna gye basasudde nga abantu tebalabikako ng'abantu tebalabikako okubanoonya ne gye basasudde nga tebalabikako essimu nga bazigyeko nga bafuna we bafunye bajje mu refugee camps ez'enjawulo nga bafuna abatono abavudde Emakindye abavudde Nakawa n'abavudde mu Kampala Central Ebukesa Odi Kampala ne mu bitundu bino eby'Ekisenyi ne bajja ku ground. Abantu bemulaba ekkolola abaliyo olwaleero luno bemulaba abaliyo 70% bavudde mu kanisa ya Muhoozi yenyine project yaabwe ya Bujingo era bagenza okulaba abantu batandinga app bagenza otandika okukuba essimu ezimobilize ku saa ku makya saa 11 nga bata amasimu tegaliiko ne bagaba Bujingo alina okumobilizinga church contact zonna zaalina bayita abantu special session nawe ey'okusaba bonna nga tekuli kamera wadde eriko ku Kananirandi. Abantu bemulabye ekkololo n'abaliyo saawa zino ebitundu 7 ku buli 100 congregation kanisa etuddawo tebakusirwaza nti bannayuganda baza kujaganya tebakulya n'ebinusu byo. It is a full congregation evudde mu kikoni ne batandika basomera mu taxi ne batandika basomera mu bus naye kuno nga sisa NRM ne bajja ne badampinga awo naye ekikola at the end of the day kimaze ne kifulopinga osobola okubuzaabuza abantu osobola okulimbalimba but time is the best judge at the end of the day amazima tegeekweka amazima tegalimba gatuka ne gagwe exposing ne oba ofotya osobola okozesa obulima ne budduka ku speed y'ekika ekya waggulu ennyo naye otuuka amazima ne gakwe exposing. You're driving an agenda that is unpopular. You're driving an agenda that Ugandans are not even interested in because tebasobola kukwata ne baba part and parcel of building Itusi dynasty mu ggwanga Uganda. It is impossible. That is an impossible dream. Kati no nchakulejulira kati kino kyekibaddewo. Just imagine ne muclosing oluguudo. Just imagine. That is Jinja Road. This is Jinja Road. Abasiru bano jo nalabyo muumba tutu omufere bantu bali mukubonaabona economy eri mukugwa bano ekikumi kyabwe ninabo musiru kafeero kasomeno kakugirako ninabo musiru kafeero avudde mu media tulina omukolo guli ekololo muna bagenda okujja abatalina byo yakola mu town olimu abagezi agategeera. Bana Uganda stand at all the roads moving out of Kampala. Genda ku Jinja Road, genda ku Gayaza Road, genda ku Bombo Road, genda ku Hoima Road, genda ku Ntebe Road. Ekiro saawe mu saawa 2 olaba na Uganda bafuluma ekibuga ku bigere nga ne transport bamulina nga ze kunoonya 10 ze kunoonya 12 ze kunoonya 13 agenda labirire family badabo ze tobala muwendo gwabwe tobala muwendo gwabwe badabo zaidi bokka kati govuddeyo vivenze mbusimanyi ngudo mugenda ziggala
mwina kibathe. Are you stupid? Yonna amagezi agategeera naye bakafero naye n'engoloma kakwati banuze sibanenya nabagamba all those are victims. Inguze igwe n'omulala yenna, all those are victims. 90, not even 95, 97% of Ugandans were victims of the impunity of this regime. Kati bonna bolaba beenanga zonna mbuzi ziri abaza bwino osoma statement. Kati mugadde oluguudo ekikolo bannayuganda tebakirina mu the interest abalina kibakyetaaza ne batandika okubonaabona mu basalinkiriza bayite eno beeya bweya batambula butambuzi kunoggalawo oluguudo. Kino kye kibaddewo. Look at that. Obusajja bwe mulaba obwo bonna obwo bwe SFC bwa military bwe buli mu kubonyaabonya abantu mu kulozinza oluguudo musimanyo n'omusiro alinayo ebikolokolo ebitayini mu a bogus event, a very bogus one, very stupid and arrogant. This kind of stupidity, this kind of arrogance. Did gwango beggwanga lino bamwalifuula kiki okutusibwako nti omuntu avayo buvi ekeera nage yagera kola kyayagala mbugadde oluguudo. A fool, a murderer. Muna Uganda kana kamanyino kakamugenda katuusa ddi. Oluguudo mulugadde teuliko bantu n'oluguudo lubeera busy. Naye tumudaivatinga mudde eno. Okulozinga oluguudo lwokka Uganda obuganya abantu bokka okutambula. Kino ekisiru. Noggalawo oluguudo mwina birthday party. Can you imagine? Okuggala obugazi oluguudo lwokka no freezing economic activities mu kibuga Kampala. Ekisooka oba blockies emisolo oba blockies income z'abantu zo abayingiza ba daily income earners be basinga okubeera mu kibuga Kampala. Abantu basinga okulya mu kibuga Kampala be baddabo zedi naddala ku weekend. Koma balina mu offices zammwe abakola mu bitongole bya gavumenti mukimanyi abasinga obujji mukola Monday to Friday. Kati bonna bola abakingira ekibuga naddala ku weekend be ba daily income earners. Kano musiro agaddewo notabane woddugalawo activities wezibanga ziri frozen n'emisolo gye bategiyingira. But simply because a fool ataddewo ekikolo kyali akola ali muku organize ekikolo n'ekikola at the end of the day kiflopinze nga bannayuganda bakinamu the interest. Kyekibaddewo look at such. Bano bonna be mulaba victim. Laba military SFC nabagaye buno omulayi mu uniform bwe butono obubadde mu layers tobala muwendo gwabo. Abantu gwe baagala mu blockings. Abantu gwe batabaagala gwe musibako obusibi. Abantu balina consent bagala kutegeta bagala kumanya. Ne blocking onguudo olwo bantu basuffocatinze bintu biwumudde emirimu gyonna gifreezinze simply because mukutte ekisiru mukutte ekiwumba tuutu kiri mu kuyisa wagenda zaakyo. Is it wicked? Kubanga mulina omusiru yali akuyisawo ekitya bannayuganda tebalina mu the interest naka. That is why it had to flop. That is why you got disappointed at the end of that day. Nkugambye babadde completely disappointed. Abasajja bataddemu sente nabo tebatanize up ne bakwata kyaki ya bujingo ne basomba ba members bonna be mulaba bali ekololo ate kati obufere bonna obuli mu makanisa olwaleero luno njagala mbukwabize kuba mulimbiddwa nnyo Bannayuganda naddala mu abali mu makanisa gabalokola ag'ekifere agazanya ebyobufuzi bya lutabayisiru. Kati mutegeere ekirungi abantu mubalabye abali omubalabye mwebale nnyo time etuuka ne exposing nabagambye tunatuuka okumalirako weekend n'okutandika week ejja media every single person is part of this wicked agenda bugya kuba mumutegedde era public yegenda beekolerako kuba kyekyo lwaki mwatandise dde okusaba security nga ngenda okulaga mwatandise dde okusaba security. Kati no munnange omanyi nabaga buli wojoyininga NRM bakujjamu obwongo obutegeera ne bakuteekamu busa bwereere noba nga tukya reasoninga. Webback aliwo omusajja gwe muyita Ramadhan Gobi ono yali concerned with the national treasury yali asomesa ku moves professor yayita professor lutabayiswa ne woba olina degree meka ne woba olina doctorate ne woba olina PhD meka ne woba oli professor akutuuka n'obeeranga kipapula. Kino Ramadhan Gobi kyali awo nga kiri zoninga economically. Naye olwaleero luno kyekyabadde mu kujjayo sente mu treasury nga kiwa Sodo wekiwa Barugahare ne batambuza agenda eno. Omukulu ono we baggalako oluguudo emabega lutabayiswa nga agenda ku nomination yena yali statement ye. Omanyi ekiru kya social media ekiru kya internet ye tubeererawo ebbanga lyonna tena kyekweka.
omwami Ramadhan Gobi sawa zina ali mu supply ali mu kujjayo sente mu treasury bwe bagalya na signinga diru ye mwanyi najjayo sente utabaiswa wayagalya sente najjayo bisawa sente namuwa omusiru ono bwe bagala wo oluguudo sometime baga utabaiswa agera ku nomination yene yali statement ye nagamba one of the signs of a culture of poverty is when a landlocked small economy does not understand the implication of closing their only main link to the sea for 2 dummy roads simply because they want to nominate candidates to participate in an experiment whose results they already know. Ono yagamba nti emu ku nkola oba enneeyisa y'obwavu kwe kukwata ensi entono ena economy nga yazingibwako nga n'okufa yafadda mune musalawo okugalawo enguudo ezimu kuziri commercial mukwate presidential candidate mbwagenze kwewandiisa ate ngene mukwewandiisa nga nebigenda okuva mu kalulu olwedde bimanyiddwa kati ye musiru ye muwumba tuutu eyajjayo sente ate bino ebyogera sometime back nawe omusajja n'agamba hakati mukole deployment muteekano sente wali mugale oluguudo luno abantu tutabe nga tubulookinga enguudo zino kubanga aliyo omusiru ayinayo ekikolo ekololo ya muntu y'omu. The moment you join NRM, the moment you join the Uganda National Buzz Movement, you cease to reason, your memory ceases to exist, your credibility ceases to exist. What do you think? Obongo obukwata n'obwayo n'otandika ku reasoninga nga musiru totandika ku reasoninga nga muntu atategeera irrespective of the academic level gy'oliko taliko ba elite tabaisiro tabaliko oba oli professor oba oli na PhD meka oba oli na masters meka akuvuza n'obeera nga ekipapula kati Ramadhan Gobi that is Gobi. Mukyategeera eggwanga lye mulimu. Kati munaye ekikolo nga kituka kifulopinga nga nadde nkugambye mbagani mulayi His Excellency Robert Kyagulanyi Center labe basasudde omusajja agamba mbu yeetaaga presidential ambitions ayina alowooza nti sofuga eggwanga eri abakadde 45 naye procession zaakola ziizo ekyo kibadde mu kibuga Kampala ekibuga bagadde enguudo ne balimesa abantu okukola ne baleeta abantu babe basasudde obusente ate nga nabo bambi bano nabo olwokubanga tebalina kyakukola kasente muna Uganda oli bamuleetedde emitwalo gy'esatu talina adde ekyokulya toyinza kutamula mbino batono nnyo okujjako adde abagezigezi tebalinnyeeyo ne bakuba ku mutwe kati bwe kiti munaye ekikolo kyabwe nga kifulopinga kino kibadde mu kibuga Kampala ku streets ez'enjawulo munnanga ate bategese omukolo weego kyo flop gyenjogerako yeeyo bannayuganda ne babalaga touch ne bagiguliramu omusera ne balaga touch tuliye embuzi zino kati wano bebe soboga celebratinga birthday ne mwambaze ebitishati bandi mwakubye mbandi tunuulira omanyi bwe tuwogera muyinza okugamba apa tumuli mu katemba that is what transpired gwe batunuulire abantu tulya body language yaabwe ompuli oba muli kulikali mu celebration tunuulire that is Jinja Road. Kali lowooza olwokubanga abantu bakimanyi mulaba kabangaliza poliisi ziri awo abamagye bali omu abaleya bali omu baprotecting no public because bamanyi public teri interested at all. Not interested at all. Not at all. Mujja kutegera omukulembeze w'abantu ya. Look at the nonsense. Alondebwa si ali muto. Buli omu asasudde abantu nakawa emakinge ewaga algozi zonna okugenda kulokera ekibuga Kampala kukiteekamu abantu 3 babakubye ku mutwe n'obusente nebusikaza biliyoni ezikulugiza mu 5 zimwa distributing olunaku lwajjo ku mutwe
kati kutumia body language y'omuntu agati ali mu celebration era ati celebrating. So kati bano bamama basasire batamba masasire kuzambala babakala mojja bambi bakusituli babanda bakusituli bana bakusituli bambi bibakatiriza. So kati amu basasire bakodemiga mune banonya y'ekikumi muli mbogaba bandinga tata ali ku kisenge muntu akolye 10 bilioni nako babagati kwata yeta ngendo tambule wali amwanga basina kyakole kisati ka kyambale kyewati omuumba tutu omufere akugamba ati esebo mission bagironchize banayagala balina interest labayo mu na Uganda ekyagono abako n'ekisati ekyo mu kibuga Kampala ne bitundu byonna nga si kisimuula mwakubisiza t-shirt emitwalo 6 nemuga mugenda flocking ekibuga Kampala mugenda kola marathon ya mitwalo 3 mbu ya record. Ssaabasajja Kabaka institutions ezenjawulo zikola marathon nga za kusasulira. People turn up massively nga they are not being paid but they pay. His excess olwayo naita marathon yo noba naita celebration nga ya kusasulira nga sina ganti atadde muwadde ekikumi nga ya kusasulira. They are testing mu government newo kiba kitundu kya ggwanga ki. Not even in Buganda, not even in Central Uganda. Let him call it in Eastern Uganda, in Western Uganda, in Northern Uganda. Inga tatadde wadde ekikumi mwe mutaddemu bilioni za sente ne mu marketing agenda ya mwenfu ku media konna ne flopping. Ne musasula abalina okudduka ne flopping. Kugambya abaana okwagala ko balina Ssaabasajja. Abaana olaba ne makerererwani ya kusasulira but people turn up. People turn up, but you organize an event, no spending billions and billions of money. At the end of the day, it flops. Nechikulia. Mwebale nyoba na Uganda mwenana ddala abaana beerubaga mwebale kwebereramu abaana weka wempe ntegeeze ddamu temwali nnyo temulabiseeko wadde amasimu zagenza okwera 11 ka message olwati ipize ne mujjako kati temulabe kololo tebabasiriwaza chachi ya bujingo tize congregation bali mu kanisa tebakulima ti bannayuganda bali abaze celebrating nojjako bebajje ekiryandongo bebajje ekyanika bebajje mu refugee camps ezenjawulo era mubalabye nga ngenda okulaga tebakusiriwaza ne bakulima n'okulimba. Look at this. Kati yeyo marathon ya mwesebo. Nozaba malaba bana Uganda. Wekugante baba je mu Kampala, wekugante baba somye busomi ndozo jatuko kirize. That is a marathon. Kati muchayi bulungi nnyo media ezibaddewo okugezako promoting kachicha zibadde bbiri kubadde ka short media akamuwozi yennyini kaline rubina akadde ka streaming 24/7 TV yeggwanga okumanya ne bagamba institutions zonna zaafa olunaku lwajjo enda kosoke kulage flop ngawo ene yingide mu bitabo bya Guinness World Book of Records olunaku lwajjo TV yeggwanga national TV it was degraded to the level mbweri mu streaming byabadde bushenyi TV yeggwanga audience nga tena kyayagala kumanya olwaleero Natasha Broadcasting Services corporations ebaddegezaako promoting publishing nga wa bantu bagala mulimba limbo 1000 zitana apo 1000 zeruwa ne bateeka bu drone waggulu bagezeeko kulinyisa ebifaananyi bagezeeko kukola batya eyo kanisa muli mu service muleme kusiriwaza bantu. Media ezimu zatisibwatisibwa naye olw'okutya losing audience no losing ba client zaganyo bit streaming gayo ndabyeko na mawuya gamu baganyo bilagayo kati sort media ya utaba history ya muwozi yennyini kane rubina eri awe struggling acheni byesi badde ko nga kigezaako kunyigiriza kigeza kulaga abantu tibabaddeyo wa kugambye flop yennyini. Kati munnange bateeka marathon yeno marathon bagenda okuleeta abantu emitwalo 3 bafuatiga ekibuga Kampala buli adduse mu marathon yeno buli gwolabyeko yasasuddwa nkugambye marathon zo tetubeera nazo e Kampala eya Ssaabasajja birthday run esasulwa buli muntu asasulwa to participate ola makerere you pay you participate eno it is the only marathon mu nsi gye bakusasula gwe okuparticipating and at the end of the day people were paid but it flopped. Nimeseso ne floppinga. So, ndoza katumalaba abantu ababaddeyo. Mubalaba abantu ababaddemu sente zezibaddusa. Mbali mu coaching agenda. Kalina kugamba
somanga nnyo body language buli wogenda. Kino kyekyabadde Bushenyi jjo. Mwasiriwaza abantu bai Bushenyi muteeka bipate mugamba muzunga ne bipate. Ne mbasiriwaza nga mugenda okuleeta abayimbi ab'amaanyi. Ne mbasiriwaza nga mugenda obbawe emmere n'ebyokulya. Era okupuulinga crowd ya je yabadde Bushenyi. It is simply because mwasiriwaza abantu nga mugenda obaleetera abayimbi abanene mu ggwanga Uganda. Ne batandinga up ngera bamanya ebintu by'ekyalo toyinza kubanenya. N'oteekawo buteesi kakolokolo of course balina turning up. Ne mbasuubiza tugenda bawa sente zigenda okubazaayo. Bwe mwabatuusiza mu event eno mwabaleetedde ba upcoming artist era babadde bita nnyo sawa nga zingira mukago ogw'ekiro. Nga mbasuubiza mugamba baleeta abayimbi abanene teri yalinnyeeyo. Nayogezako basika eri okujja ku event kino. Mwabasiriwaza mweke nnyini. Enteze mwasaze emmere gye mwafumbyeyo mwabajeeteddemu ssente. Teri munnansi yabaddeyo n'agamba ateekamu lwakwagala. Teri n'omu. Ne basiwaza muga kuleeta abayimbi abanene. Nkugambye gwe soma body language y'abantu bano. Baatu sasa mukaga ne baba bita nga basiriwaza bagenda kuleeta abayimbi era UBC stream yagigyeko bujja. Negigyeko bujja. Kati gwe tunya body language yaabwe. Otiye bagenda abane bano bazze kusanyuka bali masanyuka gabafedde. Ngandiko musiriwaza. Time is the best judge. Osobola okulimba osobola okusiriwaza ensi etuuka neko exposing ena agenda gye muvuga. It is a flop. It is a wicked agenda. Etayina light at the end of the day. Toyinza kubeera mutugumbuzi, toyinza kubeera madara, nolowooza naawe Katonda agenda ko embracing. Obena ambition zezirindinga eggwanga Uganda. Nabagamba. Nali wano ne mbagamba kino. Muhoozi Kayine Rubina talina wadde any single credential, talina wadde capacity a presiding over even in local council affairs. Kino kibagamba wano. In fact kino mukitegeere. Ki project hilo tukyogerako, you either promote it directly or indirectly. But at the end of the day twagala abantu bamanya amazima balime kulimbibwa. It is a wicked agenda that has no light at the end of the tunnel. Kati buli muntu yenna mumulabye olwaleero chemical ali yenna gwabagambye okuva ddana bino nga tebinnatuuka like something like 1 year and a half back. Nabagamba bagenda mu comedy store, nabagamba muhanji bonna Bugashumba Bujingo simaya bapastani dededededo bonna mubalabye. Era tujja ba profiling bonna mubalabye group mugirabye ganga yonna. Naye olw'okubanga bamanyi bavuga ekintu ekiri unpopular, the world is not interested, Ugandans are not interested, basaba security. Buli gwomanyi nti ali ku team eri mu kupromotinga Muhoozi project yasaba security kuba amanyi public teyeetaga kumanya. Bulijjo musiriwazi wakasajja kano kamirundi ne kabasiriwaza mbu kalina lwangozi kalina conflicts we kavuma tumwebazewe kavuma mwenda we kalakalaki bonna olwaliro bali ku dining yemu balabibe babisubi. Kati bannayuganda muleme kusiriwazi wane mu media bwe bazunga babalimba ne mulaba propagandist bwa utabayisirwa mbu bukulaga bukubono they are dining on the same table. Kati buli ali ku team eno eri ku promotion eri sasulwa inkugambye afuna security week ewedde. No, it must have been this week. Kulunaku olwokusatu mwana bakakasajja kama ubenga kali ku parliament y'eggwanga Uganda nga SFC bakakuuma nga bakakwatira n'ensawo kama ube ku parliament y'eggwanga Uganda. Era CBS yakola post eno neraga mawube nga ali ku parliament y'eggwanga Uganda nga aliko abasirikale abamukuuma nga bamukwatidde n'ensawo mawube kubanga akimanyi public emuli bubi. Post eno ne babagamba bagijjeyo nga nina bugisi mufungize CBS n'egijjayo ne Uganda oginonya ku page yayo. Lwaki yagipulinga out? Olunaku lwe bakola ekiwaanyi ne basiriwaza mbu simanya ne bastaging awo kagundi mbu Mama Lususu agenda kulyako mu kantini awo okusiriwaza okuraisinga confidence yaba bakamba simanya okuteekawo ekifaananyi tekyali butwa. Olunaku lwe lumu kama ube olwokuba kali mu mission ejjawo olanya olwokuba kali mu mission promoting kino kya agenda kali n'aba SFC nga bakakuuma. CBS jabwira radio ya Ssaabasajja Kabaka olwokuba iri muli mu fere yenna wemala okukola post eno waite saawe mune babaga bagipulinga down ne bagijjayo. Kati ndoza mubulaba kati ono mufere mu ggwanga Uganda ayinamu position kyemukuumisa bonna kati bali webatyo
buli gogomanyi, because they know they are driving something that is unpopular. Ensije tetaka kumanya era bakimanyi they are enemy of the public. They are driving something that is anti-public. The public is not interested at all. Kati bona webuti webuli katika nakawumba tutu, you're not a minister, tolina kifo kyonacho savingamu, you are a typical civilian ng'omuntu omulala yenna. Checha andi badi kikutambuza n'amaje, checha badi kikubisa buno busajja bwe SFC, checha badi kikukumisa bunyarwanda buno bonna bwe stages webuti. Kati bonna nga omanyi bumwenda bonna mawube bujingo bonna balina amajaga bakuma bantu babiri baba abantu babiri. On top of that ne baba personal pistol naji batambulira. Kubanga bategeza utabayisirwa ingobola mwe buli mu danger. Kugema bumwamula ku parliament nga ina bamaje bamukuma. Gashumba oyina kifo kyo serving mu government wo serving okubanga bakuwa bavande mu abakuma no kubanga otamula ne pistol. Kati ganga yabo bonna bumwenda bonna they are being guarded simply because they are now enemies of the public. Eri bitanye era babadde completely disappointed. Baroza baga painting away kifana nyesebe wa ekintu ne kibalya. Kati nga sinagenda ku nsonga ndala ku biki basazeewo batya. Ekisooka ogw'okulya bannayuganda kugenda basuula mu kabi, ogw'okulya kugenda kubasuula mu kabi. I can assure you gwe mulaba bazo celebrating musobe body language laba botebo babadde baleese obuli wali bokka kati kati nja nkunyonnyole muleme kusiriwaza bana kulimbibwa ebifaananyi drone byekutte ne bagezaako fixingamu ne bateekako okubasiriwaza. That is what transpired. Ebyo tebaddewo ku makyamba osimanya event yakatandika. Laba botebo baleese bonna buli eri bonna baleese obuli ennyo nga expecting abantu abangi baba disappointing nze sente baziridde tebalinnyeeyo. Obutebe ne busigalaawo munnange bonna n'okusoma tebasumuludde. Yo tebasumuludde. Kati olwokuba bannayuganda ogw'okulya kugenda kubasuula mu kabi, ojja tambulira akagundi k'emmere kamuwe kati mu lunaku lumu obulamu bugwewo. Secret weapon ey'obutwa Lutabaisirwa gy'asinga okutegeera badde agikozesa ate era akyagikozesa. Secret weapon ey'obutwa Lutabaisirwa badde agikozesa era akyagikozesa. Kati gwe tulya body language y'abantu abadde celebrating if at all tebazze kulya mmere, if at all sente ezabaleese gwe batunuulire boga nti bali mu celebration. Naye Uganda you degrade yourself up to that level. Akabakulya akamu bwe kati akabakulya akamu ak'omuceere nga tulya nk'omuceere ng'olinga abaana bwe twabeeranga abatongo omuceere tulya omuceere tugutambulya mu angu zonna ne mugutambulya ku nnyimbe ne mugutambulya ku buli lumbe nga munoonya muceere. At your age namwe abakazi bakulu n'abasajja bakulu. Kuba ffe ebyo si byakati ffe we twakulira nga mutambula kulumbe ne kulumbe nga munoonya kimu mmere muceere ate nga muceere gwe gubatambuza. Kuba of course nga muwogo mumulya lumonde mumulya akawunga mukalya. Kati nga woomanyi omukolo onayo guli buli mwana yenna yayagalanga muceere. In fact zinakulanga wabanga wajaba asaawo nga bafumba omuceere kuyindi bafumba omuceere abasiraamu nga bafumba omuceere. Twatuuka n'okukula nze awo myaka nga 7 myaka 8 nga tumanyi oba n'omuceere gwennyini musiraamu gwasiramuka. Kati tutambulya emmere by then but it is understandable at that age. Naye otumye omusajja omukulu omukazi omukulu bakulabudde temuwulira babalabudde temuwulira. Omusajja alina agenda y'okudepopulating Uganda ajjemu abannansi atekemu abanyarwanda ajjemu atekemu abantu abatali bannansi ba refugees ne basala seekers. Kugenda ozungana ku mbuto mwagala kulya. Oh, look at them at your age. Tunuulira kati ekisooka bafumye emmere ne bafumba emmere nnyingi balowooza abantu bagenda kujja bangi. Gwe tunuulira anti gwogamba nti apato ate bannange temwaga nnyo ebyo tubijje London ebyo tubijje UK Seattle nga nabbanja watera okugamba. That is what transpired. Gwe tunuulira event wonna compound kugambye sente babakubye ku mutwe bujinga leesa abantu be n'abateekaawo. Kati bano emmere gye bazze nayo emmere gye bafumbye tebasavinzeeko wadde koota esigaddeyo bajja kundowooza bajja gabira bana ba ku street wadde koota. It was a complete
total disappointment and fraud. It was a complete flop. Kabaka. Zatengo nakuvaako. Yiyo. Kulana kugamba. Bafumbye emmere yaabwe bafumbye abantu nga balabako. Kivende kiflopinga bwe kityo. So, kasaya mugera kusiriwazibwa gundi ali mukozi bakozesa Natasha broadcasting services, a posting, a tweeting, thousands turn up. Which thousands? You paid money in billions. People whom you paid baba kubye kumutwe sente ne bazirya tebalabiseko. Ne musomba abantu mwabasombye ne mubajja mu campuses enjawulo ne muleta chachi yabo jingo yeri awo muli mukusiriwaza ati bwina bana Uganda. Naye munegana wena kugamba kubanga kubagirizaako because oyagala oba waaki bagamba eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira eryokanga neetonya His Excellency yabakanze mu bukanza ati agenda bugenda mu studio kanga mu bukanza ati just kanga mu bukanza ati ne mu spendize billions of money mu organizing the event kiba flopinzeeko mulesa abantu kati temulimbibwa. This agenda is unpopular. Era wanonga sinamaliza katika nkugambe kino. Kati kiba dawo buli musumba gwe mulabya aje kololo mu kitegeere mwenna bagoberezi mwenna bana Uganda. Mulina okutegeera ekintu kino bujoba bagamba makanisa utabayisirwa nga akakozesa bannaddiini bani okuzanya politics we. Kati mu kitegeere nti ezo zonna ezisinga ze project za utabayisirwa zonna ezisinga obungi. Kubanga congregation mwabaga nti muli balokole. Obulokole bugamba tokkirizibwa kuwuliza secular music. Wena kuwuliza gospel. Kati basebo abayimbi congregation nga bujingo wagikutte ne bapasa bonna bakozesezza okusomba abantu nabaleta mu makanisa gaabwe. Mubadde mugenza kuwuliriza gospel Judith babiriye mubadde mugenza kuwuliriza ani bani ade bayimbawo. DJ ni murodi bulijjo yakuba muziki mugundi mu makanisa gammwe. I want to accord respect eri omusajja amanyiddwa nga John Black. I don't know nategedde okuba okoze post eno noga togenda ku participate nga mu kino kivvulu n'obusente bwe babuzeeyo ekiro kya jjo ne bakusamoninga. Simanyi baba kutisiza ng'ogenda kuyimba. But that was maturity. It was a high degree of maturity. Obaga sijja kuyimbako gukologa mmwe sinagenda kubonaabona n'abantu kuba mwakirabako ekyaliwo 2016 His Excellency naye mwamuleetera agenda mwayimbe mu kiprojekiti kyammwe ekya tubonga naawe n'agaana okukwata ku ssente y'ekibi. Bwe twamalira project eyo nga maze ogiyimba buli muyimbi naye participating mu project eyo ekyamuddako teyakyagala. Era that is why mwabalaba mu 2016 nga bali mu project eyo yatubonga naawe 2021 teri muyimbi yeetantala kuyimbya utabayisirwa luyimba lwa project eyo naye akalulu telinomu. Kati buli muyimbi yonna gwetaaginge ku muwozi Kayine Rubina ng'okimanyi bulungi nnyo nti kaaliyayo eri mu lusuubo because Ugandans are going to become more bitter more than they are today. You cannot side with a dictator. You cannot side with an oppressor. You cannot side with a brutal murderer. Noza anafe tujja kubeera naye nga tukuwembejja. No way. So Johnny Black olunaku lwajjo kasaakozi noga sijja kimbako ekyo kikolo sisa kimbako nogamba ne management yo sente zaabwe zibaddize. You were summoned, noticeabwa. But if you're not going to sing or if you didn't sing today kuba siri 100% sure, then I will accord you respect. Naye nkimanyi bakutiisiza ne bagamba olimba na kifuba. Kati obufere bwonna obwo buyimbi byo butategeera because muna Uganda kyatayiga mu biyise gwatayiga mu biyise oboliko kikyamu ku mutwe. Kati mulabye bulungi nnyo nti buli jakabinja konna ke tubagamba ne tubaga kikomedi store kiryawo project ya Mozi Kayine Rubina mulabye mufere abaddewo nga MK so kati eyo group yonna n'okutegeeza mwenna abali mu kalutiza ba pastor bafere mumugenda kusinza mugenda Bible eri very clear nadamu abalokole ebya Kaisali ebya Katonda bya Katonda. Oba asalawo kuwekola buweereza kola obuweereza so si kuzanya political games. Kati bapasita bafere bonna mubalabye bulungi nnyo bali mu church kola business bali mu church kurwaninga political agenda za state agents abali makanisa tubala muwendo gwabwe
onakira ku machaka basiriwaza moyo. That kind of nonsense. That kind of nonsense. So kati mukitegere ekirungi time nabagamba time is the best. Buli omwege na mu expose nabagamba tunatukira ku week ejje tandika buli abadde akusiriwaza ali anti Museveni ali environment mazo muteka waja buli omu whether ali mu media, whether ali mu politics, whether ali rudawa, whether yega message ali mu opposition, whether ali mu government yakola buli omu yenna we tunatukira ku mande nga mazo okujja wagwa kamirundi kabasiriwaza ebbanga lyonna simaka kubalwa abogo simanya bichi simanya kuba bantumwe bazet kakuba mwenda lero mubalabye group yonna on the same table. Ebyo nabikazola zola byonna biri mu media, bali mu basiriwaza, bali mu media, bali mu for business, for that is their professional. They are being planted there. Scholarships zibasoma zibafune buli wegwanga ziba well funded by the state. Yes, basakira kishwachi bakula mu media zabo. Kati buli abadde yekweka yebuzabuza ensema zokutegeera ate mukitegedde lwaleero iti mugudde ku side etaliiko bantu, mugudde ku side ey'abafere, mugudde ku side ey'ababbi. So it was a complete disappointment. Kati munnange sodo Toyota ne barugahare ngaye bakwata omulimu gw'okumansa ssente zino okuyita abantu. Kaine Rubina abadde bita nnyo and completely disappointed kubanga they thought we are going to create an image, we are going to taint an image egamba nti move when popular. Abantu ne batalinyayo kati ne basawo ne bagamba olwaleero nga bavudde awo bagenda somoninga ka group kona kadeka ka mobilizinga ke bagadde sente biki ba strategizinga buto era bamaze okitegeera olwaleero inti bannayuganda tebagalira kwadde okumanya oba mukona kye eggwanga tebagalira kwadde okumanya ensonga z'abana abanyarwanda bakoowu bazibu ne bakimanya inti Muhoozi Kayini Rubina ne womuteka mu even at the constituency level tasobola okufuna 20% we bayakalulu kati bagala restrategizinga kunoonya nkola yonna ndala naye nga yamaze okitegeera ate kikuba tuti kiri wali ne bagamba buno bonna bumwenda bubasiriwaza bubalimba Kalina Independent magazine ne kabasiriwaza ako kasasulwa sente kati kekategera kire ekisiru kakigamba yogera kino nabagamba yomumba tuto he cannot engage in any single civil debate neba dakika 5 mujye bakitwalanga dubuligenanga dubu hoyizo okuba ina machinery, hoyizo okuba ina resources, hoyizo okuba deploys wano wonna naye ngo obuto guli empty tena dobongo katena dobongo kati aka amuli ku lusegera alinga amutegeerera ke kamwenda kamugamba yogera statement bweti kola bwekiti kino kyekiriwo kino kyekitambula kukali kusereza kukali naye njagala okulabula buli muntu yenna ali Muhoozi project, whether you a promoter, whether you a beneficiary, we are going to declare a war and set against category public enemy. Public editing nawe good enough mwasabye dazi pistol, mwasabye dabakuumi bemutambula nabo mwabasabye mutambula nabo kati it is very clear, lines are drawn already tumanye nti muli public enemies, public ejja bekolerako. So byonna mubirabye bu media mubulabye obadde bugezaako pushinga naye nga batyako audience ya batya okuluzinga ba client era gundi social media kibadde kigezaako UBC yagezaako John ega bannaye katubiwumule NBS yagezaako kuteekawo ekifaananyi it was a complete total flop. So kati muna Uganda monna oyigira mu bino wammanga revolution is real, Muhoozi project is real. Nabagamba genocide juso ogenda mu ggwanga lya UK, it was a plot that was staged by the regime. Agenda akole official announcement yali esooka abantu bakifune mu mind, abamajja bali bakiwakanya bakifune mu mind, but it was real. Statement gye yakola was legit. Era ku bantu abambe yamenya omulede babu eliminating adda
kebali bagalo je bagamba very clear bagalo ku eliminating aba senior officers maje bonna abali anti muhoze project era omusajja Nyakayirima wenjogero lwali ali muntana bamwabutwa ku foreign trip bamwabutwa era bumuzeyi bonna bwali bukimanyinga nabalaga wano David Muhozi yali akimanyi bulungi nnyo Kaine Rubina Muhozi yali akimanyi bulungi nnyo commission eliminating ne Jawo Nyakayirima statement Sajusa ze yakola n'agenda mu ggwanga lya Bungereza. It was well staged by the state. Naye nga baga batwise mu series ezo n'okutuuka wano. That is why yabasiro was antali mwekizaira at the end of the day naddayo ate abakatinga ali comfortable nnyo akola underground work. Akola underground work ye ne tumukunde n'akasajja kamanyidwa nga Kale Kayihula. Kisujiga mu kitegere bulungi nnyo. Naye nabagamba ekintu kimu era nkiddamu ne wano wennyini wano wammanga nkiddamu. There is no single tool gye tugenda okuteeka wansi. Bully process yonna eriwo, whether peaceful or unpeaceful tugenda kugikozesa, whether democratic or undemocratic tugenda kugikozesa, whether constitutional or unconstitutional tugenda kugikozesa. Era pesi kutulambulira tugenda kugisala kitugenda ebinusu byo because mu revolution mbuliko tools oyinza okwanda estimating ngolowooza tezisobola deliveringa at the end of the day surprising and delivering ato zoba dosubya mu yesinga mate netakola delivery kateri je tugenda kuvako teri neja oba kalumba election we shall participate buli kyonna ekiriwo however it is high time to think about a more tangible strategy. Manyi waliwo bingi bigenda mu maaso, manyi waliwo bingi bigenda mu maaso, not in front of cameras, but it is high time to think about a more tangible strategy. Ng'omuntu mu yagamba njiddamu statement eyo, if you make peaceful revolution impossible, then you're making violent revolution inevitable. Bannayuganda kino kikugamba buli lunaku oluyita utabayisirwa ng'akyali mu eyo ntebe whether kitabanyi kye kinaagirinyamu oba nedda eggwanga Uganda lisigala lidobonkana lisigala kwononeka bwononeki kaba bukaabi. Bannayuganda bagasigala babonaabona bonyi kubonabona bonyi kati buli omu in your own capacity. Kino kigamba bano abantu bali abantu tebawera dda abantu 10 naye oŋŋambye nti obukadde 45 bannayuganda obukadde abakonokiza bukadde obusatu abali mu diaspora abali e Kenya abali mu Middle East busaasaanidde continent zonna bali mu Asia bali ludda bali mu Europe bali mu America bali mu Southern America bali mu Asia buli kakona konna zinasooka n'okwewunya waliwo akasi kalinga kazinga bakayita ka Papua New Guinea Pienigi kali eri waggulu wa Australia kali eyo naye naye wali Uganda. Kati toyinza kuŋŋamba nti obukadde 45 obukadde 46 abantu 10 yes balina state machinery tulemye okumobilizinga in terms of human resource, in terms of knowledge, in terms of wisdom, in terms of machinery okulaba nga tukwakinga down status quo eri mu ggwanga Uganda. It is impossible. It is high time to think about a more tangible strategy. Kugambye abantu bali 10 bokka ekwanga nguliza ku mungozi osachiwalinga future y'abantu abasukka bukadde 50. Ekyo kikugamba sibanji nnyo. Kati exposition tugikoze abakola demonstration mwebale nnyo musigale mpushinga on buli strategy yonna teri gye tugenda kusirika till the very end. Naye njagala okutegeeza Muhoozi Kaine Rubina, njagala okutegeeza Kanywa Musaayi, Yoweri Kaguta Museveni Lutabayisirwa ne mukyala wo Janet Kataya Museveni munyodde omusaayi gw'Abannayuganda emyaka egiweze era mukyagunywa. Naye mwajjanga mwagala okuzimba dynasty y'abatuusi mu ggwanga Uganda, mwajjanga ba refugees. Eggwanga Uganda bino emudda mu celebration za independence, it is total nonsense. We are still under colonization
by our fellow Africans abava Rwanda. Nemoza mugenda kuzimba Obwakabaka mu ggwanga Uganda. Uganda has never been a kingdom. It has a number of kingdoms, but it is a republic. Kati mulowooza nti mugenda kuzimba Obwakabaka awo, nolowooza mugenda kuleeta ekiwulenge kyo, ekizimongwa, ekibuyabuya, ekitanaka n'okutanaka endusu. Mutamiivu nawaddanga mbadde okutegeerera bannayuganda presiding over affairs z'abannayuganda. Ngula bye guzunga buzuuzi tekuli mwadde obwongo obutegeera balinga batwala obutwaze emmome yennyini. Naawe olowooza ojja kuva eri olowooze mugategeera bannayuganda kufa ddi etipiko madala esiryokiira. So lutalo lutandika butandisi tulinga abali katandika tulinga abalina kitunakola tugenda kulwana masajja byose byagambo simanya pato ate kuzamanyi simabiti gwaweddemu amanyi deeri otane unalwa kugusibwa bantu basatu tujja kulugusa nola kugusibwa bantu babiri nowana sigalo mu his excellency ajja lugusa. Sometimes majority yizo butamatalinga kati tukakigambi yekwa bantu basinganyiza okugenza nabwa amanyi nakola ntya. Sometimes majority means too many fools on the same side. Kwa hizo kweta gama unity. Nima ngegendo pushing amaso na agenda. So baganda bange nabagambye bali na kuenziruka katono muzikirize mbagaliza kawungeza kalungi pato Uganda omuntu wa 360 degrees bwete webadde mukama wange ajja kuba akomawo olunaku lwencha ne muli birange tukwatagane wiki ejja bagala nyumba bagali ddala nebaza nnyo manyi media industry nayo yabambibwa naye wofuna wakakisa katondo omwebaze nebaza nnyo message y'omukulembeze ebadde loud and very clear nokebaza omusajja abadde interviewing oba abadde presenter oba modulator wa program eno at least agezezzaako okwakitinga with some kind of civilization nalaga nti ali knowledgeable ne reality ate with some kind of profession omusajja namanyiddwa nga Kaddu Mukasa. So mwebale munaba na Uganda omukulembeze yonna gyali Southation ne family yonna mukama Katonda abankumire pato Uganda omuntu wa wansi tukwatagane week ejja.